Tuli ku Happy Times nze bwaswa Emmanuel lino omukyala Lydia eno ye family lino lyessomero ekitongole kirina omwana affe mu Katambi gift oli otya? Ndi bulungi. Mwebale kulabirira gift. Mwebale kusiima. Gift ali bulungi? Mwesanyufu nnyo yeyagala. Obulamu buli butya? Obulamu bwe kati we yatuuse wano eno bujja kuba bulungi kuba kitwala ebbanga ebeera process omwana okuwona. Katono nnyo omwana yajja afaanana atya? Omwana yajja era nga wamulaba Katambi nti yakubibwa ng'era omulaba talabika bulungi naye okusinziira ennaku z'amaze wano ennaku nga 2 naye kati musanyufu nawe omulabyeko abadde musanyufu ayagala abantu naye ffe ekyalimu wano mwino abaana bameka abenkana gift? Abaana 5 nga mubajjabwa? Atubajja mu bifo ebyenjawulo okuyita mu police ne probation officer ne mbateeka wano ne babaleeta wano ne babalabirira abaana ba government. Mwebale nnyo omulimu gw'omukola. Mwebale kusinga. For more details mubirinde byonna kasooke mbalamuzeemu kusomero katono nnyo mulabe how these guys are doing it man kyamaanyi nnyo. This is a school jojja okusanga abaana bye balabirira bayitirivu nnyo bw'olengera eri yonna. There are as many be balina omwana. Full story coming on, don't miss. Waswa Emma, probably sponsored by Beef Organics. At the same time, Waswa Emma Global Consultants. Edi Gawuli, omulimu wakolako, tujje sana n'emboozi ya gift. Ogenda kola wasula ali abiki ali mu mbeera ki byonna no Happy Times. Kati kamu gye tusinzidde.